Era ndowooza ekimu ku bintu ebireeta indifference mu ggwanga lyaffe kwe kuba nti nno politics waffe ow'okuvuganya status quo atunuulira ekintu kimu nti oli ave mu ntebe onaddemu. Kakati brand ya politics eyo abantu webagiraba ejja ba confusinga kubanga mpya. Era olaba abantu banguwa nnyo ogamba Besigye akomyewo ku ballot paper anaabaako. Tubulamu munnabyabufuzi ayagala okuliidinga oba ekikwekweto ky'abannabyabufuzi abatunuulidde okununula eggwanga nga tebatunuulidde bifo nga tebatunuulidde next election nga tebatunuulidde kino nti tulwana n'ono atukulembedde tujjeko oli onaddewo afuuke pulezidenti. Politics aleetawo enkyukakyuka ezannamaddala kyewaliyitidde ddala fundamental change. Museveni kye yali atulimbye nti kye yali aleese kubanga yagamba nti temutubalira kufaanagana bali be tuggyeewo. Buli nnaku abajjawo obukulembeze olw'ensonga ze bawa naye ne bakolera ddala bye bimu na bali be baggyeewo oba oluusi n'okusingawo. Bwe yabadde ng'ayogera mu lumu ku nkuŋŋaana ze yakubye, Dr. Besigye yagambye bw'ati, yagambye tetunoonya bakulembeze abo tulina bangi era n'abalala bangi bajja vaayo. Tulina olutalo olw'okunoonya kye tunaakulembera nga ly'eggwanga lyaffe. Ebigambo ebyo birina amakulu mangi byabadde reported in the newspaper nti tetunoonya ani atukulembera ani anaddako okubeera omukulembeze waffe, tunoonya ggwanga. We are in for a battle for our country. Politics oyo ye politics alimu okununulwa okw'eggwanga okwannamaddala. Era byebyobufuzi bye tusaba bannayuganda abaagala enkyukakyuka ez'omuggundu eri eggwanga lyaffe bye tusaba muwagire. Gwe tuvuganya yategeera nti waliwo politics of sibling rivalry atawaanya nnyo opposition. Gwe nga bw'ozaala abaana awaka ewuwoza mbaali abaana bange bonna nga baluganda naye ne bafunira conflict one basiiba wamu mu space yemu mu bulungi ne mu bubi bali mu space yemu ate bavuganyiza omukwano gwa taata ne maama. Kati kyova olaba abaana naddala nga bato balwana nnyo ng'omu yadda ku munne ne beekuba naye kyekitegeeza mbu ate si baluganda naye balwana. Eyo enkola ebeerawo nnyo mu bibiina by'obufuzi ebirwaniri oba mu groups z'abantu abalwanirira eddembe. Aneleesi nga maaso bagajje ku ani anaabeera omukulembeze. Olaba abasajja bano abavubi balina etteeka erigamba nti tebagabanira byennyanja, nti kizira okugabanira ebyennyanja mu nnyanja, nti kizira okugabanira ebyennyanja mu lyato nga temunnagoba ttale. Era abavubi bamala kutuuka mu mazzi omuntu g'ayimiriramu ne gamukoma mu kiwato okugabana ebyennyanja kubanga ate baagala bagobe wali ku mwalo nga buli omu alina ebibye abitunde. Naye ennono y'abavubi egamba temugabanira byennyanja buziba because ebyennyanja kasita mutandika bigabanira ebuziba
singa munaagaana okukkiriziganya mu ngabana mujja kubbira eyo yenno nefuga abaki abavubi olidde kaakati ekimu ku bunafu obusobola okukwata abantu abalwanyisa obwannakyemalira kwe kugabanira ebyennyanja ebuziba. Museveni bwe yali mu nsiko tebaagabanga bitiibwa mu magye gaabwe era nga eyali badde nga ranka just office. It was just an office nga babeera just mu office nti nno gwe gwokulembedde bano 14 ono ye kamanda ng'ekitiibwa ekiriyo bakiyita kamanda naye nga tebasobola gamba nti kakati gwe jeno kakati gw'oli lieutenant kakati gw'oli kano because ranks zitabula abalwanyi. Omuntu ayagala ajja akugambe nti nambozi oli awo ono yagenda okuvuganya ono emukono ono era ennaku zino mu nuupu eyo emboozi ebadde etandise wakati bagenda kusimbako ono bagenda kusimbako ono kubanga ye mwami Museveni yakitegeera nti n'akalulu katutabula kubanga waliwo enjawulo nnene nnyo wakati wa politics anunula eggwanga ne elective politics. Elective politics akusesa ne mujjawo. Elective politics atwala omusiraamu ku malwa. Elective politics akutwala omuntu n'atuula kwegamba kubanga biba byakusaba kaki kalulu. Naye kati twetaaga politics wano we tutuuse bannayuganda twetaaga politics wakwenunula kubanga eggwanga lyonna lye batutte kati kakati era omuntu agamba nti kati teeka focus ku 2026 olidde oyo politics tajja kutujja mu bufuge mu buwambe mwe tuli olwaleero abasuubuzi bakiriko bakiregako abasuubuzi kye balegako kyaffe ffenna kubanga buli wolaba omusuubuzi ng'alina ennaku eyo ennaku egenda kwetranslatinga yeetuuse mu buli nsawo ya muntu yeetuuse mu buli maka ga muntu. Wetwogerera wano abantu bangi abaana tebasoma mbadde nkola save wange ku kyalo mu neighborhood ndabe abantu bameka abantu bembeera nabo ndabe baana b'abantu bameka batakyasoma bangi olidde kakati bagamba bw'obanga kuffe nga basomesa parenting abaana kasita batandika okubanga beekuba ng'abaana balwanagana sibling fights that you put them in one boat. In one boat egamba nti nze bwe nali nga abaana bange bakyali bato nga n'engoye ne kkala obukala sizikyusa. I buy red dresses or blue dresses or green dresses. Olidde era nenteeka awo kwegamba nti abaana osobola okuleetera ono akamyufu ono n'omuwa akagulini ono n'atandika ogandi kati kaliko ekabadde akalungi naye nga si kalungi ne just because naye omwana omulungi abyagala byonna otaddewo enjawulo abaana bo tebannatu kakati ne mu politics ono ow'okwenunula. We must be in one boat. We must get leadership efocusinga ku ekyo era message ya Dr. Besigye egamba nti ebuulirira ddala abantu nti this is not about elections. Sewuunya Lwomusana kyagambye nti they are studying him. Sewuunya nene emboozi gye bagamba kati mwami wange omanyi ono mulamu wange mu Kikonyogo gy'ayagala okufokasingako ab'enaalemu baatuulako eyo emukono ne bateesa bwe bati tulekeraawo okusiba Nambooze bwe tumusiba tumwongera amaanyi ab'enaalemu be batudde kati mbungolo balowooza mbu n'okunsiba mbaba bannyamba okwongera amaanyi kakati ne batuula mu lukiiko ne bagamba tuleme musiba ate nomanyi ddakiika 3 ate ne beerabira nti kyabadde kipange ate ne bakinnange tetujja kusiba kubanga kikwongera amaanyi nzize mbadde njagala munsibe anyway bino ebyenanga bamugamba n'omugamba genda owane ku Besigye tufunewo ko ku mboozi
reverse psychology nti olowooza bagenda kitwala ekyo bagenda kitwala mu maaso ennaku mmeka. Waliwo wano NUP president we yatandika okulambula tojjukira nti ennaku ezasooka baatuleka era ne bagamba kale kakati mulye kakati basanga bana balina sibling gundi ezo mentality bagita sibling rivalry political syndrome nti oli mulwanirira ekigambo ensonga ye muddala ddala naye ate mulinamu kana ak'omwana abeddinganako katona era twewunyiza nnyo simanye nanga n'agamba nti Besigye yeeyisiza bulungi. Those are small things byenjagala okugamba abantu nti Uganda ekimu ku bikyatuganya otuuka ku democracy owannamaddala tetulina Martin Luther, tetulina Mandela, tetunafuna Mahatma Gandhi since independence. Mwina Kyagulanyi. Olidde twetaaga era waliwo n'abantu abamu abali bagamba Kyagulanyi. Oba mwina Julius Malema. That you don't abantu abamu nga bali bamuga genda bugenzi maaso. Totandika na kibiina kyaki kya byabufuzi. Obuzibu obukirimu wano nti ate Mandela ye yakyogera nti ekizibu ennyo ekiri mu kulwanyisa nakyemalira mu sisitimu ze zennyini ate mwolina okuyita bw'otooteekewo eligale formed entity enkya bw'onootambula emirundi ebiri ne bamala okwetegereza nga bagamba owandiika bayeekera nga bagamba ogenzeeyo ngaani. That's why one, yes, you need a vehicle. Era ndowooza ye conversation eri mu FDC nti for the sake of getting a legal entity tutambulizeemu ekinene tukole tutya. Ne wabaawo muddeeyo mwogere n'abali mugende mubafubutule. Nze in fact nno singa ndi FDC n'ali badde ngwamu eyo group mugende mubafiireko. Nakyogera Amuliyati nampereze ebisongovu ebyamaanyi but then kyenina okubuulira bannayuganda kiri kimu nti political parties nga mu kiseera mwe tuli nti we are in a liberation struggle teziri si kika mbuno ojja kuddawo olayire nti nze Betty Namboze neddira Kobe akabbiro kaama and that is it. Ekyo kyekyo neddira Kobe akabbiro ki kaama. Naye olaba wane Kenya every other election nga bakola political outfit eki empya. Every other election nga bakola political outfit endala because nekirala I don't need to take form nga nwana ne nakyemalira because buli wotakinga form ne tugamba kati olaba NUP is easier to target than people power. Okiraba because wano alina wamanyi wajja okujja nti simanyi bawambye office nti simanyi bagenze egindi ne bajjayo kansala gundi ne bamuleeta n'ayimirira egindi n'ayogera. So bannayuganda tebajja kutuka mikago tebajja kutuga mitima basaana bamanye kiki kye tulwanagana nakyo. Era Besigye ndowooza ekyo kyo bwalimu ne background y'obusirikale akimanyi nti bw'alonchinga red card enkya tekimugana kulonchinga blue card luli n'alonchinga ne orange card ngeza bugeza just because ekikulu kyeki ekikulu agamba bwati we don't need to wait for an election kuba Museveni mu mbeera yonna tajja kutegekera kalulu nalabine ambassador wa Sabiri Gwanga kyageza temulinda mwe bannayuganda and we are not going to take up arms naye bannayuganda mulina obusobozi mmwe mwekka obumala okwejja mu mbeera eno and that is the message is spreading. Nolwekyo nze bwe mba nkitunuulira it's a plus to the opposition. It's a plus. Dr. Besigye Kyakola era nze manyi as far as I know kubigenda maaso byonna ffe nga muno tukiriziganya nakyo era very soon
ate ekyo wolaba Dr. Besigye because just waliwo abantu abamu kati ngeri Lukwago nti is because naku zino mulwadde. You would be seeing all of these people. N'abalala bangi ojja balaba. No wonder tojja kwewunya singa next meeting onoogiraba nga ne Kyagulanyi gyali. Honorable Kabanda. Okutalaaga kuno. Dr. Besigye nga gwe tunuulira experiences the best teacher gwenda banti mu kubonga amayengo g'ebyobufuzi agategeera bulungi. Lwaki yagenze lumu oba ne Nuupu oba naani naga nti kaddeyo yeebuuze ku FDC. Sebo nange nzikiriza neyunge kuba nange nkukulisa gye wabadde. Gye mbadde ku bizibu by'amaanyi. Todda mweyo. Nga bagamba naggobye wano. Era abantu bagambye nti obadde muwoli. Funa emirembe gyenva. Funa emirembe. Honorable Kabanda nali tana musa. Wabaddewo omugambo. Wabaddewo omugambo gwe baasala omukambwe. Nabadde nva ku parliament kankunnyonnyola nga tobannabanyonnyola ne ntambula ne nzija ku restaurant emu awo. Kati otambula owulira. Ndola akasajja ako. Kagobya zambaali. Kyamuyitiriddeko. Wabaddewo omugambo ogutambula naye mbadde bezikuliivu nga bwetwogera mu luwummulo olina akutuuliramu. Honorable Kabanda tanninaako siinaako na kimu nti musajja we kyagaye mbu yangobesa. Mugambo. Singiramu nga barometa kasameme. Ffe wano tuba tukola tufuna liivu etegeerekeka omuntu okula nituwummulamu n'okumala kati obyogeza byonna ssanyu kubanga naawe awo wayise tesiti y'okubeera abantu baba mwagala. Abantu bakulazeeko abantu baga nali ne Massachusetts nsanga bakola kati kyaganye tukole okwekala. Era nange wabaddewo eyambuuziza gwe namboze. Lwaki ogenda ku balometa nga Zambali bamugoba ne bamukwatako nange siddayo. Naye nga tebyabadde sooke tugenda mu maaso. Amina kwasi ne kini namukubira nanga nawe oli mbya TikTok. Ngana weeraliikiridde mukuba omusajja nga mulowooza ati sebo okulikirayo ddala era weebale n'ekirabo kino kyotuleetedde kuba lw'omukyana abadde akitidde mulabye nga akakwata na lupapa atukaze akyalina peni eyiye era nga Nambozi bagambye abajeeraliikirira mu gibona mami Kikonyogo bwagimuwa nagamba gira oteekaawo. Muganda agamba kigwanga mumbwa ng'amanye mumbwa bwegwa. Sebo kulikirayo ddala. Olwaleero lunyambyeko okujja wano ne mpuliriza bulungi ebigambo. Era lwentegedde nti ebitooke bino byolaba ku kkubo n'egyo emiti oba footage gye yali eyo Besigye badde atambula bagula bigule. Kikonyogo agambye Kikonyogo agambye yali mu ofiisi babikuseera olulino looza buli omu abigula nga drowa enaagula ebitooke essente yazirina. Ng'otandikidde wala Honorable Kabanda. Mu 2 nga nedda ssebo ekitooke bino ebitooke wewalabanga ku Ntebe Road nga abantu babisimbye n'amaanyi ebyaniriza Besigye n'emiti eyali asasula wuuyo Kikonyogo yatanga ebitooke nga kwegamba okujja mu lusukulu ne bajjamu ekitooke teyabanga laavu. Paymaster yali wano era yali asasula mu $. Kyovula abadde amujjukiza nnyo kwe ng'alumizibwa kwegamba obulumi buno tukomewo no yayogera obulumi buno bunnyambye era omusse adde alina ekirala kyaleeta nemugamba akomaawo nkwongerayo eddakiika emu tuyange bingi ya myaka 2 otwongere kubanga nga tekuli mannya era n'abantu be twasoma ne tujja eno ne bano ne tubajja eno ne yali awonyera yali tawonyera
Program eno tudde ku show tugende maaso enyambye nnyo okutegeera obulumi abantu balina ku mutima. Omanyi President Museveni bw'aba ayogera ebintu ayinza okwogera n'ayogera noga nti kati lumu bamubuuza omunnamawulire aga nti egirimiti onagilowoozaako n'agamba yasooka n'antunula waggulu bwati no we had not thought about it but the vigor at 79 kati ye yamanya nti abantu bwe mbagamba nti no ngenda gikyusa ne kana akabiri 16 bayinza obutakampa akalulu kansooke mbalage nti kino kyekisanja ekikola ki ekisembayo bwe naabalaga nti kino kyekisemba 216 bagenda kukampa abantu bagambe nti kati omusajja agambye tagenda gikola ki naye wakati mu statement ye yagamba but we can discuss it kati gwe omugezi manyi tambula nekiri kyagambye we can do what discuss it era akalulu bwe kaggwa ka 216 indeed the issue was discussed kati ono ayogedde ebintu byonna byayogedde nagamba naye naffe tubadde tukooye nga buli kiseera babeera bamugamba n'ekibiina kyaffe wakitusangamu kayija watusangamu FDC yaffe otuyiikiriza nti sigwe wagitandika That was the opening statement. eyono sigwe wagitandika FDC wasangawo nsange n'ogyegattako era waliwo omusajja bamuteba Jack Sabit statement yabeera agyogerako first of all it is not Dr. Besigye who started the party ne Nandala he just joined era ne Mwami John Kikonyogo agambye mu bantu omusanvu abaatuula ne tulya naye ekyemisana kuba twamuyita buyisi baaliwo oyo omukwata bulungi naye si bwagambye twamuyita buyisi kati ate mbeera mbulira abantu abamu nga nabo boogera we are tired of some people they are always asking where were you when we were starting FDC ekibuzo ekyokubiri where were you when we were persuading Dr. Kizza Besigye to come back and contest kati otunulira mentality eri mu bana abasajja ababuuzibwa where were you era ffe twakwaniriza nabo baagala kutandika kyabwe tiri kirala nabo baagala kutandika kibiina kyabwe ekyebyobufuzi bakooyo okubeera nga bababuuza babajjukiza buli sawa bakujjukiza naye gwe weerabidde nti no n'ebitooke nze nabigula era kyekiro omukulu Kikonyogo kyabadeko nnyo nga mujukiza jjukira nnyo jjukira ngalinga muga nti jjukira I think the Raja use yali tubonyerabo nnyo okuzimba kino tetukiyuza ate nga baga ntubejjeko birigwa n'ayabyuka fensi bw'obanga oga ntubonyebonye nnyo tetukiyuza olaba ngeri gye tubonyabonye ne Pierre Yumasaka weya kakati bagoba onalewo Nambooza alina omukuffe bwe yasanga ku madaala ga palamenti namugamba ekintu kyamwe mukinyweze mujja babaka kikwata bagobe namugamba wetera kyembagamba kyekimu ku binsanyusa ekintu kino ekyekiva ekikolebwa ekya PLU abakiriidinze they will be the first victims era nja basanga era omusajja yajja nangamba because nobody can allow you to survive after doing that onalo Nambooza ngamba wabo ba politician onalo Nambooza ngamba bajja kutugoba nga tuwambye era omusajja bamusigamu obutwa bungi nnyo n'atya neyeraliikirira ne mugabo oli abadde akudiscouraginga ove mu kintu naawe you are working for Machiavellian mumanyi Museveni is a Machiavellian nangamba abadde akudiscouraginga naye ng'okumunyonyero kimuzaamu kabanja aluwa naye yali atuuya n'entuuyo ng'atuuya ne muga nti Nambooza abadde akudiscouraginga ove mu kintu tokivaamu therefore bw'otunuulira enjogera ya Mwami Kikonyogo ekuwa
ekintu kimu nti nabo ebyokuwamba obukulembeze babivaako kubanga abuuziza Besigye gwe ffe tukulemye ffe. Did you hear that statement? Nze ne Amuriat ne Nandala tukulemye ogezezaako n'osirika ne birigwa n'abuuka gate ne tumuzaayo kati kwogenda kujjako oli. Olowooza Besigye tamanyi ani amulwanyisa? Nzija Olowooza Besigye tamanyi ani amulwanyisa? Besigye najja nankumbi ani aliyo? simanyi oba kyotegezaako kino kikonyogo kamalirize nziguse point yange. Kyengezezaako okwetegereza Besigye ono ne bakayija bano omanyi lumu waliwo akagero emmese zaali mu nju kati kapanga ezirya nnyo olijja ekwatako emu naye olumu emmese emu nejja neekola olukiiko naga nti naye banaye kapanga etumalawo tukusale magezi ki? Emmese emu neega nti tugule ekidde tukyambaze kapa bw'enaabanga ejja bweti nga tuwulira ekidde nga mweyingira mu munnya ng'ebeeraawo n'ekidde ate era weesetolingira era ekidde kiba kyakaaba kyavuga olese ekirowoozo kirungi. Emu emmese neeweta naye ga nze ekidde nkiresi emu nereeta ekidde ega nti nze ekidde kye mbadde mwagala kikyo nkiresi mu lukiiko. Kati emu neegamba nze naleese ekiteeso tukole olukiiko mulimu gwange gwawedde nze naleese idea endala neega nti naye nze ndeese idea y'ekidde emu neega nti nze nkireese kati newaga nti kati ani agenda ojambaza kapa ekidde President Museveni President Museveni ne bano abalala bonna abagenda mu nsiko teri yagenda mu nsiko kumulwanirira okujjako muganda we Sali Musali. Abalala bonna baali mu bugubi nga bawulira embeera eriwe banyigiriza bagikooye naye anaayambaza kapa ekide ye yabula. Buli muntu yenna yagenda mu nsiko bwa pulezidenti yali abwagala omuntu yenna takulimba naye baali balinze muntu anayambaza kapa ki kati ye Museveni ne yeetuumatuuma n'abuuka naga nti nze ngenze oba ekidde mukireese ekidde semwogerere ye yayesimba mu kalulu tebabba na Museveni babbaani semwogerere naga nti nze nanti kati neesimbyewo era okiraba nti banzibi tandikiraawo n'abuuka n'ekidde naye na Museveni ekidde yakikasukira lutwa teyakyambaza direct yagamba lutwa bweyambaza lutwa nakimwambaza anti yali neiba bonna tebasigala bakoma Nairobi lutwa nobote yayambaza ne gwe bayambaza bonna badduka ono yakikasuka najja nakola ki nakironda naye bano bennyini abaali balina ebirowoozo byabwe yaleeta ekidde yaleeta olukiiko bonna entebe eri baali bagikola ki bajagala. Kyova olaba mu bantu bonna abagenda naye mu nsiko abasinga obungi asowagana nabo okujjako muganda we eyagenda okulwanirira ye. Besigye ne waabeeredde wonna ayagala entebe eri era omuntu yenna takulimba ne bwe baali bano nga bano bakyali kya najja nankumbi nga ye yeeyita people's president lwakuba yalina liida ali soba mugisha muntu yabirabanga nga ebya people's president nono yali nga minister Nambozi nga minister mu government ya people's president nejjukira ekibiina kirina president waakyo naye ye naavayo nakola gavumenti eyiye era Katonga omuntu yenna tagamba mpulira bano nga bananya Banandala Katonga tetandise ku mulembe guno gwa Nandala n'Amuriat yaliwo ne mulembe gwa mugisha muntu even before kati yenge ekigendererwa kye yalabanga bano abantu
bamwaniriza ne balya naye n'ekyemisana essaawa yonna bagenda kumugoba ne yeeterawo akantu ke wali kanaayitiramu ategule era ebbanga lyonna abadde agezaako okulaba ngeri ki gyayinza okutegula FDC kyova olaba yawagira Amuriat bano bonna bawagira Amuriat nga bo balowooza baleese effala omwango gwe banaakozesa bategule Amuriat bwe yatuuka nagamba nange nywedde Amuriat n'anywera gwe bayita fala n'anywera kyovula kati ne badduka tewali kigendererwa kirala kyonna Besigye bw'abanga ddala Honorable Nambooze kyayogedde nti nno si kutunuulira bifo nze namuwa ekyokulabirako wano simple ekyangu ennyo bwe kubanga si kutunuulira bifo si kwaga tubulamu Mandela tubulamu ba Mahatma Gandhi tubulamu bayogedde can we all sacrifice our positions ebifo byaffe bye tulina nga mu abali mu opposition nimugamba nti enough is enough nimuva mu parliament obwemupimbu buvuddeko tugende tugoberere omuntu yenna ngazire twawula tumuwerekere namugamba wano nakati nkiddamu obanga Kiyonga yes Kiyonga yawangula obwemupi nadduka yayita na Burundi naganze sigenda kulayira mu eyo government bwe naalayira nja kuba to legitimize yes era nkiddamu wano nti Muhoozi naŋŋamba nti nno kati nze ngenda kwesimbawo constituency yo giveeko Kasambya ogenda onukuumira akalulu Simba Muhoozi kuba president naŋŋamba nti CDF ngamba nga retirinze naga nti ngenda kwesimbawo 2026 nesagala wesimbewo kuba MP naye tewesimbawo kuba MP kubanga bonna esimbawo kuba MP go and head the secretary osobola okunyambako ku secretariat wano beeraawo wemupi buveeko mbuvaako can she do it n'olumba nenumba can she do it because ogamba nti nno abantu bali mu kututeeka mu politics bano bali omushana ow'ebifo era bakulowoozesa nti gundi agenda kwesimbako ono agenda kwesimbako naye bamukuleetedde akuggyeko batulowoozese mu kalulu batuteeke mu mbeera ey'okulowooza nti essaawa yonna bifo tetuli ku bifo tubulamu Mahatma Gandhi gwe beera you leave your position Nambooze obwemupi ogenda obeere Mahatma Gandhi kiveemu ogenda obeere Nelson Mandela gwe bakulambira kubeera MP Winifred Kiza akikola nayesimbawa gamba n'avaamu ebyawe ni kiza saagala obintwalemu nja kwogera ebyamu ebizibu ekyajja mu wafula ogutuki ekyajja mu wina kiza ki lwaki buli ropo abadde avaamu utondeetera ebyo now bano bonna bino byolaba mwami Besigye ono byadde ayogerako formations kubanga babeera mu kubaza buli kiseera kyonna bano bwe baali bavumanga Nuupu ng'olwo Besigye balaba akyayina amaki amaanyi you see people power is a wave kantu kali awo bwe kyakwata n'amugamba nze ompasa n'abaana bange kyovudde olaba akuleetedde no politics we Kenya nti bino eby'e Kenya omuntu okola formation endala yonna bwe tubanga Kenya bakola formation endala yonna lwaki nammwe temweyisanga bana Kenya bwe beeyisanga akalulu kawedde nti Bobi Wine asobola okugenda wa Museveni n'anywa naye ekyayi because oleese ekyokulabirako eky'e Kenya Joan William Ruto yalinnya ennyonyi najja wano n'asanga President Museveni ne Raila Odinga muyinza okukikola because nabo bano batambulira wawali amasannyalaze gaali Mengo kati babagobaayo ne balaba nga biganye amasannyalaze gabuukira walala kati Mengo yavaawo nga tebakyaga nti Ssaabasajja Kabaka awangaale kubanga luli gye baali bafuna otusannyalaze kati baga nti ebyo Mengo twaniriza buli omu naga nti ayi tetukyaddayo kati tuyita wano therefore omuntu yenna takulimba mwami Zambaali nti Besigye obaani Nambooze nti baagala kujjako Museveni no buli omu ayagala kuzimba kayumba ke onoonya nti Kyagulanyi Kaija gundi mujje tutambule oba nze mbeegasseeko Nuupu mwe muyina amaki ffe tulabanga bano baani bakikonyogo batandise kukolagana naani ne Museveni ate mwe mbalaba temukolagana naye
nze kambe gatteko tugende bw'obanga ekigendererwa kyo kyakuggyako oli oyagala kwefula Mahatma Gandhi lwaki ng'olaba nti nno Kikonyogo John ne ttiimu ye bali mukolagana ne Museveni ate nga waliwo gw'olaba atakolagana ne Museveni lwaki si gw'ogenda naye lwaki ogenda okutandika ekikyo buli omu ali mu kafo ffe tetutunuulira bufo si wakuggyako Pulezidenti Museveni opposition yonna nga bw'ogira tewali bya loopu bya komishona ani aleeta loopu ani aleeta ababaka abangi ani agenda okubeera kati ow'amaanyi mu opposition omuntu ali ku TV wali alaba ekyo muwadde eddala walabye akatambi ka mpuuga ng'abasiyazi bali mu kumuvuma ebweru wakalabye gamugamba kati gw'oli loopu lwaki togenda n'olwanyisa ebisiyaga mu ggwanga lyo tugenda n'owagira lwaki togenda n'owagira ebisiyaga mpuuga naga no sisobola eggwanga lyaffe kalica tetukkiriza naga nti no tugenda kugamba mukamaawo akugobe kubanga ffe sente eziva eno ze tuteeka mu kibiina kyammwe gwe toli muzivaluwinga. Did you see that video? Yes. I have not seen it. I'm going to send it to you. Ate nga gyobadde wetobuwulira ye sibabaddemu ate byembaddemu okubeerayo akuwulira mu ngambo sibyabadde bano nabo kati bali mu kubala kasente because there was a rumor nona akimanyi nti abo bennyini ba homosexuals bali baagala kuweereza wiini byanyima omulama gw'otuwadde emanye FDC badde mawulire ebbanga liri emabega lyonna era tubali tuwumuddemu ennaku zino nga mulamu wange akati bakakutte munnange olingaga nti tubadde twekweka ekyosi kimale okuyita naye mutuzzemu si kyosi tetuwumulangako lwakuba ebimu butali tubikolera nnyo mu mawulire naki manyi bw'obeera nnyo mu mawulire ekisusse ate gayinza okukozesa ensobi nago ate ebintu ebimu bino ebyokulwanirira eggwanga si byakweraga nnyo kuba ogezaako okweraga ennyo negolwanyisa okwaba okujja mu buyinza amanya bingi nnyo okusinza gwe byeyogedde so ebimu tubikola nga olumu tetwogedde kyova olaba mubadde mugamba nti lwaki mubadde musirise tetusirikangako abadde mu bintu bino ebbanga eddene tukimanyi nti omuntu asinga okukola ate si yasinga okwogera waliwo bwosirika olumu boogere abalala ne badda mu kukola kyetubaddeko ssebo najja mutambuza tutambuza ekintu nga kirina okutambula mwe tukyalina ebbanga ddene ate n'okudduka marathon bw'oyagala okudduka Usain Bolt paati esooka tojja kutuuka wasemba ngenda kukomawo omukulu Kikonyogo Harold Kayija katono nnyo njagala kumbuulira nakulabye ng'owerekedde ku Dr. Kizza Besigye akulaba agambye mulagawa era muli kuki neyanza nnyo zambaale neyanza peni yange kuli kaye Bulaya twanyumyamuko ng'oli egwe nga oli makavago nga ffe tuli eno ng'oli ku mpewo nyumirwa ensi eziri free nja kutwala mukisa guno okulamusa mikwano gyaffe bwe tuli mu buwambe bwa kuno neera n'okubabikira mu butongole ti mulwanyi munnaffe Sarah Eperu yatufuddeko abasinga baali tebamanyi bulwadde bwe naye yagenda n'afuna obulwadde bw'ensigo era okumala emyezi nga bagiweza okuva omwaka oguwedde nga guggwako abadde ku dialysis abamanyi dialysis omuntu agenda ku dialysis aba wakusabira ate ngeri emabega ali yagenda n'amenyeko okugulu kwegadde mugonvu era mulaba nnyo waliwo kavidiyo akalanza okutambula ka NBS olunaku lwe yasemba okulinnya Najja Nankumbi bw'atuuka ku gate namuteerawo emisanvu yali driver we ne bamukuba jjeeke driver we yasibira luzira n'amalayo ndowooza gwalinga mwezi mulamba so Sarah bw'atyo wabadde twaliko naye mu National Council yaffe wegunde Katonga nga 21 so munaffe yafudde tugenda musabira ku Lwokuna enaggulu ku St Jude era ku Lwokuna olwo omubiri gwe famire adekkiriza gujje Katonga awali banne babadde alwanagana nabo bwe batugoba wali banne mumaze ne mukkiriza mu mpolampola wali batwalaga tetulinnya so bagenda muleeta kaawo
ne lwakuba mpuliddeko olugamba ate abamugoba mpulira ate omulamu bagwetaaga nnyo ebintu bitandise okwewunyisa e-Uganda wano naye ku lwomukaaga lwe tusuubira omuziika ewaabwe eŋŋora mu kifo kyalo bakaita Coloine ate ku lwomukaaga lwennyini nye tulina olumbe lw'ekitiibwa Bwanika Baale eyali mobilizer waffe tugenda kubeera eruweero so yeso tuziika Saara eperwe waabwe Coloine kucha gundi eŋŋora mukura gundi emanyiddwa nnyo kuba kwennyini nnyini mitaazi nga 10 betugenda so nsaasidde nnyo banne mwetabe tusiibule munnaffe nga bw'abadde kubanga ekyo mulwanyi kyekisembayo kye tuyinza okumukola ne bazannyo abadde bamukwatiddeko nnyo mu bulwadde bwe naddala mukama waffe atava ku balwanyi be so awo oba otandikira tuvaawa tulagawa ennaku z'omwezi 21 ogwokubiri guno omwaka twalina olukiiko lwa National Council e Katonga mwolwo olukiiko abakulembeze bogera ku National Council pamulamu bulungi National Council ya FDC yes mwolwo olukiiko eye Katonga FDC lwatule Katonga yes so mwolwo olukiiko nga tutunuulira tugenda kutanga kukola olukiiko olwo luteekateeka Delegates Conference era alina okubeerawo nga 19 ogwokusatu guno omwaka bwe twali mu lukiiko olwo nga tutunuulira wa gye tulaga kuba bwe twali mu Delegates Conference yali tusindise okugenda mu kooti bannaffe nagamba nti musigali nga kane watu options ziringa 6 nagamba mugende waliwo ensonga y'okugenda mu kooti ne bagamba waliwo ensonga y'okuddamu okutabagana n'abali Najjanankumbi waliwo ensonga bannaffe nga bagamba tutunulire tuyinza otandika ekibiina ekirala ne wabawo ensonga tuyinza okwegatta ku kibiina ekirala ne wabawo n'ensonga nga baga tuyinza okuteekawo ekisinde mwe tutambulira so ensonga ezo gye twayita menu abakulembeze natugamba twetooloola eggwanga nga tugenda buli sub-regions kuba ffe tutunuulira nnyo Uganda bwe yakolebwa mu 62 Buganda, Busoga, Teso, bwezityo ntuga tugende nga twogera n'abakulembeze nga tubabuulira biki bye tuyinza okukola nga tudda mu maaso mugenzeeyo n'ensonga 3 okuddayo Najjanankumbi okutabagana nabo okutandika ekibiina ekirala okwetaba mu kirala okukola ekisinde yes omusatotwalayo kaakati bwe ne batugalagira kubanga Delegates Conference bajongera emyezi 2 eyamwe yaliyo n'okubanga 19 kati egenda kubeera nga 15 omwezi ogwokutaano kakati era twatandikira kye tuyita Kampala Metropolitan twali ekira era mwali aba NBS bannaffe ne bakubaganya ebirowoozo ne batugamba bo baagala genda mu kibiina kirala ne tuvaawo ne tugenda e Busoga ekira bagamba mugenda mu kibiina kweza ensonga ne tuzibasomera ne tugenda e Busoga ng'ennaku z'omwezi 3 ne twogera ne bannaffe abali e Busoga era twateekateekebwa ba MP baayo ababiri era Abasoga Ebusoga ne bagamba batya ne bakuba nti be aye titwenda kwira Najjanankumbi twenda kibiina kirala bakuba nti be ne tuva ennaku z'omwezi nga 3 ne tugenda Embarara okusinkana district zazikola district y'Embarara ne tusinkana nabo n'abakulembeze nabo ne bagamba tukyenda kuza Najjanankumbi okuhakafa twende ekibiina ekindi tuganze ne notinga ng'akola ebyokuwandiika yes ne tugenda e Kabale ewa Dr. MP wa Kabale Municipality kuba eri waliwo amwejushe yakola Mwankole nabo abakiga ate bagamba mu loboozi gaabwe twayanga ne tugenda e Rukunjiri ewa Nabothi ne tugenda e Bushenyi ne tugenda e Kasesa bwe babadde ne gundi nga 3 nga bagamba ekisooka mu demu tubagabane nabo yes bagamba ekyokubiwa kigaana ekyo mugende mubagobe bwe kigaana okubagoba olwo mugende mutandika ekibiina ki bo batandikana kimu muddeeyo mutabagane nabo bwe bagaana okutabagana nammwe mubagobe bagana baguba then mutandika ekibiina kakati be yabwe yalinga kono mwana process by process so ekyo kye tubaddeko
naye bwe tubadde nga twogerezagana n'abakulembeze ate nga tugenda n'okwogerezaganya n'abantu kubanga kuvunaanyiriza baatuwa okukola mobilization. Kati mubuzayo ebitundu bimeka okusalawo gyemugenda okutuuka? No, then tuyina okutambula Buganda tuginamu gundi zinga nnya. Tuyina gye tuyina Buganda West ye Greater former gye bayita Greater Mubende tule Mityana abo baatusaba tubakyalire nga 18 guno. Yes, ewiiki ejja tuyina Bunyoro, tuyina Tooro, tuyina Acholi, Lango, West Nile, Teso, Bugisu, Bukedi, Karamoja ne Sebesa Bridgeon, ne tuba Greater Luweero, Greater Masaka ne Greater Mpigi. Sub-regions ziba ziweddeyo. Kati bwe tutyo ne Greater Mukono. So bwe tutyo tukola ki zizigundi ze tuyina. So ziri basically consultation meetings. Lwakuba nti media yebaako ekyayo kyekola ki kijjamu nti bwe twakulemberwa mukadde waffe Tadikalo Dr. Kizza Besigye nga vision bearer waffe okutambula naye kuba nti member gyetuli muntu tuli naye ye president yasooka wadde batugamba nti si omu kubatandika ekibiina ne bamujjaga nti kale fine nitugaba tutambule naye okolaki okwebuuza mwaba mawuli mumanyi mu okujjamu gwe mwagadde kakati gwe mwajjamu era oluusi ffe mutugamba tuwerekedde ye so nga ate mu butuufu ye alibadde awerekera ki eriiso ly'omukulu awaddugala yes awerekera ffe so ye gundi gye tubaddeko ey'okwebuuza naye nga ekikulu bwe tubadde wangi kigeza muli mu kwebuuza yes tuli mu consultation okubeebuuzaako tulaga tutambule tutya nga ne guno omukago gwa United Forces of Change mukyaguterese tugulina kuba akati ogwo tukugendamu ngaffe kuba ogwo gulimu formations ez'enjawulo kati saawulidde anti naye eri Busadize Bunyanga bweyo ninga nayo mweri ojja kwesanga n'ennupu nga neyina activity gyekola ki gyeyina osooka okukola activity yo nino netugenda tusinkana netukola biri kubanga onyuma nnyo nga naawe olina obuvunanyizibwa bwokola kuba oyinza ogaa tugundi otumenya tugaba bannaffe tetumenya nti kaseera bwe tudduka nga n'omulala n'adduka n'akwasaganya eno okulaba nga tukunga ensi. Ngenda kumawo katono mukulu Kikonyogo ensonga oziwulidde bulungi kyenkuttemu kimu okutandika ekibiina bakiwagidde okutabagana nammwe kyogeddwako okubalumba okubagobawo kyogeddwako ate nga abakulu bano gye balaga olaba nga Besigye gye bamuwaniriza ng'omuntu ng'ambe nti aliko amasannyalaze munakkiriza okutabagana oba mulinze kubafubutula bufubutuzi? byonna biri ku mmeeza, we are ready for everything. Naye ekikulu kiri nti tetutandikanga FDC. Katonda yanyamba mu baagitandika nalimu. Era mukulu Zambali ne Dr. Besigye yali ava South Africa nze okuba omu ku bantu abalina omukisa omusanvu abalya naye lanchi ku headquarters. Era nakigamba wano n'essente zonna ezasasula ebitooke n'emmotoka naki zaali mu desike yange nga zensasula. Nga mukulu Kayijja ajja kukubuulira tawulyako olugambo lwonna Kikonyogo yakozesa bubi ssente naki si ekyo ajja kikubuulira. Kati kyenjogerako mba nkimanyi ekibiina kino tetukitandikangawo. Naye kino ekiriwo Dr. Besigye kyatandise kibalaga kinga mmwe? Anti twatandika ekibiina kino nga tukitandikira muntu oba kiki tukitandika ffenna ng'omulamu omunene ogw'okukyusa embeera y'eggwanga. Bino byonna bye tuliko kakati bitujja ku mulamu omunene eggoolo ennene. Kyova olaba abamu ku ffe tuyiwa obudde butono twagala ekibiina kyaffe kiddewo nga bwe kyali nga bwe twakitandika n'omulamu ogwakitandisa. Waliwo ekikoleddwa okuddamu okubayita bw'oba oddala mwetaaga ekibiina kiddewo? Ndi ku record nawo no mutebe nali ntuddemu ono ajja kunjulira ne mbagaafu twagala lwayita ekibiina kyaffe tekisaanawo. Mukulu Munyagala era atuddewo n'agamba naye kiba kiweddewo ye takola ki tafaayo. Naye nkugamba nti nze ekibiina kino twakitandika nga tulina omulamu omunene. Bino byonna ebirala biyingiddemu kubanga abantu balina buli omu alina kyayagala mu kibiina. Naye ekisinga obukulu omulamu omunene gwali mulamu aki kukyusa mbeera yaki tujjewo bamwami Kabanda tuteekewo embeera endala bannayuganda buli omu asanyukire mu ggwanga lye.
kati omuntu yenna naava ku mulamu ogwo nze aba nkoze bubi ng'omuntu. Kakati bakama baffe baba bagandi bagenda consultation kye bakola olwali mu 2024 nze nakikola mu 2024 nga tutandika FDC bino bye twatandikirako ne tutambula Uganda yonna. Naye mwe mukiraba era akikola kibalaga ki mukulu Kikonyogo? Anti kitulaga twavaako ku mulamwa ffenna tuzze tutya ku mulamwa kyekisinga obukulu kakati. Buli omu ayinza okugamba nti kakati kansooke nzite kiri ekikadde nze ntandika ekipya. Era bulijjo kye ngamba bannange tetulina kutta kikadde gwe yakutandika kipya. Mukope gye n'omuntu gye n'omuntu atambula naye kati mugenda mu West Nile atambula ne muntu Latigo Kasiyaro Baduri ndagenda emmotoka ya Latigo ogenda mu North mwaluwa okutandika ne kapisi fungalo. Naye nga tulina buli omu asamu abantu bali twalina respect to each other first. Ekyo nolese mu Uganda olwaleero buli omu yakulaga nti yasinga okuvuma munne. Naye lulijja n'omuntu newomubuuza n'omuyita wano talina kintu kyeyakolako nga tugeze mu North nga tambuuza kuba yategeera nti ofiisi eyo nze nkola ki nze njirimu. Okitegeera mukama wange kati ekibiina kye twatandika buli omu nga Uganda yonna mweri tulina the cream of the country naye nga buli omu assaamu n'ekitiibwa. Kikonyogo I was in charge of deploying babosi bange bonna. I was in charge sewo naye nga teri n'owampakanya Kikonyogo ogambye kino ntutewa omuno omutwala mu Arua n'omukati gwegenda naye nga tulina national mu Buganda ne mu East ng'etteeka nga ze byosooka ku layini. Kati ekibiina ekirina national character eyo kikuluma abantu abamu kizanyira mu buzanyizi. Ekitegeera mukama wange abamu kituluma and nobody will do it freely nga tukyali balamu kujo nga tukikooye. Ekitegeera mukama wange I repeat kikuluma teri muntu ajja kikolanga ate nasoma physics manyi kibayita mechanical advantage. Tekineetagisa kulinnya ttaala erigenda kukwata ttaala gye mubaluma nagenti nze gitadde koteeko bute switch yinza okuba nga ya remote. So switch kijja mugenda okujjago akati ku ssaawa eno ekisinga obukulu nga tutubizza bino byamu byakujokinga mawulire mujokingiramu. We need FDC ngeri intact. I would have wanted them to yatutawaanya ng'omuntu ffenna tutuwe tukiriziganye tugundi ono ye mukyamu yatawaanya pate tugende kwoyika naye si kudistroyinga pate. Problem gye balina baganda baffe abamu kyova olaba Muluguni agandi boy bali bebe FDC wa masuwa agambye oli bakulembera FDC teri muntu akulembera kintu nga makaga go ate notanga genda kunoonya gatunda ate ogula amalala. Mukulu Kikonyogo abekasese batumye abantu bano 1 mugende muteese bwaba tebateeseza mubagobewo. Mwezi nyaga nnyo abayizi ekyembagalako kimu wakyo bayita preventive strike. Enyonyi nga tezinawo kubuka ku gundi kujja kunkuba. Waliwo preventive arrest gye sokolinde gwe enyonyi nga tezinawo kusituka ku gundi ku airport kujja kunkuba mu Uganda nentegera nti Nairobi zigenda kusituka Nairobi sizirinda mu bbanga bagenda kubakwata bano. lindako sewo yagamba ng'alina gwasaba abaali balowooza nti bano bakola ne Museveni naye kati mukulu w'ennanga yabadde ku mpewo ku Mande eno n'abaana bano batambula bulungi ate balina mutawaana gwonna ffe tubalinako mutawaana. This very Monday naye ekikulu kiri nti nga bituvuddeko ebintu ebyokujokinga some of us are hurting. Lindako taata Dr. Besigye yali akoma okuva South Africa nga we nkugambye ffenna twalwana okulaba dokita waffe ajja atukulembere mpuluzamba dokita we yali akoma mu Uganda twatuka nekitya dokita bamala omukwata mukugwalabe bamukwatira n'agenda mu kkomera ne bagandi nga ye bamusibye tuteeko kandideeta omulala okiraba amma nze nalina empapula lindako taata leka abawuliriza bantegeere zambaali ontabula lindako sokolinde sigobereranga musiru Dr. Besigye yasanga mu Uganda sibone tukatunga obukulembeze sigamba nti yajjanga mukama wange yajja kubanga twakkiriziganya ffenna nti yaba atukulembera naye bwe yajja n'agenda mu kkomera dokita bamuteeka mu kkomera nga tumaze okuwangula obukulembeze n'enzigaanira. It cost me a lot up to today. Nebagamba nembaga lwaki mamujesa kati bano wonna abawooza dokita olwaleero none of them has ever sacrificed to that level. Temumanyi kyaliwo olwana nnyo ekibiina ekyo kyewalwanira kireme kuvaawo ate dokita naye alina okubeera nga ali fair eri ekibiina saawa eno nobody bantu bonna abakunga sime tukole ekibiina ekirala that one should not even cross his mind kubanga twakitandika for a purpose ennene gye tolina kutuukako
lwaki gwe oyagala kyonoona obala bapapasi temugizanyiddemu nga temugituukako kakati dokita yajja okulwanyisa pulezidenti Museveni esimolo individual amene najja nakumi nazanyira mu kintu noga nti kati nziruse buddusi misinde kati balika mbalekere ekibiina if you cannot fight that small individual ate najja nakumi wama kulemeseza can you fight president Museveni yotukubulya ati osokulwanyisa president Museveni nomujja mu buyinza so yagala jaso kajjalwanyisa togere mazima osoga nti oyitogere otawanyisa president Museveni ng'omuntu omu wama kutawanya najja nakumbi akulemeddewo tegeza gwolinga amuyita jangu ogobe bano no sigati kumuyita tubeere n'amazima ebintu ebiri mu bantu bano abamu amazima tegaliimu olwaleero nja kwogera bingiko okusinga kubanga nkulaze some of us sacrifice n'obulumi bw'otandise okubulya ku mutima nja kukwedda kikaneneko sacrifice and we are not going to joke omuntu alina on FDC just like mukulu w'omushana ebiriwo biraba ne Dr. Besigye bye yatandise okola ate ne gyagende ng'olaba bamuwaniriza tugambe addamu kunoonya amasannyalaze bupya oba gakyamuliko era kitegeeza ki ku bannaffe abali ku ludda oluvuganya gavumenti mpuliza mbali katonda wamaanyi katonda wa kisa kakati otuletedde pens naye nange mbali nyina message yo mufunze nnyo mu dakiika emu naye teweera Moses kali kaana kato kali kakufa omuwala n'akawonya muwala wa Faraawo yennyini nga kitaawe Faraawo Moses yamanya nti abaana abasooka the first born bagenda kufa nga n'owa Faraawo mwali teyamulabula bwe yabagamba musiiga omusaayi wali olumero bayiteko teyalabulako Faraawo nagamba oba kali aka oli omuwala yamutaasa nagamba brother wo naye asiige ku kano yamulabula kakati yamulabula mwaji Bible sinalaba wetulagira kumulabula naye teyamulabula sirika kyama omuvubuka naye yafiiramu kakati neije the entire je erya Faraawo lyayingira mu mazzi nga Moses ara eringidde muki eri omusajja yamukuza nakuba omuggo yani rifa walaba alitaasa ate yali ataasa bali balifuuse balabe yali asobola okukuba amazzi n'abagalirayo nga tebana bagayingira kasita amaze okwambuka yalinda ejjere na ne liyingira n'alyoka akuba yandibadde akuba n'aggalawo amazzi ne lisigala erinaga bannange musigale emirembe naffe tweyongeddeyo naye yalinda mujje n'akuba amazzi agaali geyawudde ne gababikka ejje n'alimalawo naye ejje lyamalawo lya kitaawo w'omuwala yamutaasa kati Linda part eddako next part number 2 now obitadde mu film kakati nze nva kayo kabaana nvaako now oltuletedde recorder zino peni recorder kati ejeri omega ligwere mu mazzi kakati resolutions Mbarara Kabale Busoga Rukungiri except Kasese ezigamba mutandikewo ekibiina ekirala zitegeeza bategedde sibe bananyine FDC Lukwago abadde yita president wa FDC bino tubadde tujja tubidiscuss so bale saagala kuddayo mu mateeka fe tuli fe FDC right so president wa FDC is Erias Lukwago nakyongera wano mu luganda olulungi nnyo oluzungu olulungi lw'amateeka ne keija wana badde yanjula nze manyi spokesperson what FDC saba wandiise delegates conference egenda kutuula no national council yabirwa then tuyise delegates conference but je balaga yona resolution ziga omanyi munange ebintu biganye tutandikewo ekyaffe why because they have failed to seize FDC olutalo lwonna lwali lwakukwata FDC sinabagenda bali bagenda kugikozesa ki FDC je bakulembera Kizza Besigye je yakulembera FDC Kizza Besigye yagoba mu mugisha muntu because you've been here nga amanemesa kubera fraga beara nga awangula mu delegates conference wali FDC je yagamba kakati kyayagala kubiddamu yageza kwa jaji kwate ajiwe Balukwago negana kati akiriza
because eki biganye that resolution. So tuleme okutunula side emu ya resolution nti bagenda kukola ekyabo. Okukola ekyabo means kiri kibalemye. Kakati tebasobola kusigala kibalemye kola kuddayo oba okukiwamba. Oh yeah. Because kati bwogamba Ssemujju yesimbewo nga ki. He has only one option, kwesimbawo nga FDC, kugenda mu kibiina ekirala was an independent. Tebasobola kukolawo kisinde called Katonga nowesimbawo as Katonga. You get my point? Kakati then those delegates bobadde oyina erukunjiri nga ba FDC katogenda bagamba ki. So okanya nabo tugenda kukola kirala ogende nabo. I don't know whatever formula it is, but the larger issue eri nti okukwata naja nankumbi kiganyi. N'abakasese abayinamu omutima ogulumba baga musoke muteese. Ate kati oyina obusobozi obukwata genda okwate. So that I thought I should let you emphasize that. Climax ya Kizza Besigye, because gwe mulamwa. I'm always uncomfortable discussing Besigye because ababeewo balemerewo baga nti biri personal, but mwe muleta topic. Ku climax ya Kizza Besigye ne FDC yafuna around 58%. No, yafuna around 38%. 38. Around there. Museveni, I think we muno okusooka mukulu Museveni okuka wansi wa 60%. 59. Kuka around below 60. So that was the climax. But Besigye ne FDC ng'omukago mulungi nnyo bali mulaavu byonna birungi nga balina ne mukulu Ssemwogerere balina ki ne Sheya Alhaji alagidde tebaweza 40%. Tozi nsaba kamu yeyo time yennyini bwe naganire papule zitumuteekawo na kifuba nga balabaganye okola. But you see, nsimanyi lwaki gwolowooza nti Besigye abeera loyo to you okusinga to Museveni. Omanyi omuntu gw'ojanjabye mu kufa Luweero. Najja n'akoobwa minisita nimukola wamu naye n'omwefuulira bw'amulaba kaba n'emiziga anoonya bw'akulaba ng'olya naye n'akugula. You see the anger is waliwo yamuwaluuma nti mwayogeramu ne Museveni ye tayagala bw'akwira nti oyogera ne Museveni obeera stand kati bw'aba asobola okubetrayinga Museveni to that level that their differences are irreconcilable. Never baligenda mu Gehenna bali bakolera mu Gehenna nga ine ebisenge. So why do you think he can't do it to you? So kakati bwogamba nti akomyewo agenda kukomawo asuke 40 crowd ziwalabe Rukunji abatasuka na 10 Kabale yafunye lekagamba batasuka 10 yafunye bameka tokakanya ngabisebo Rukunji ngababarete Rukunji awacha wewe producer ngagera kutiraka ebifana Chikulumye baba datano Chikulumye babarete yafunye kitufu baba datano yafunye abantu Chikulumye kale bibiri atano kale bisatu atano Chikulumye kakati Besigye obululu abamba baziwesimbirawo ne Museveni that election for the first time yasuka 50% mu Rukunjiri. Idanga Museveni amusinga about 50%, but for the first time Besigye ne FDC they went beyond 50%. Kato omuntu abadde alina amaanyi e Rukunjiri of beyond 50% the popular vote nga ayinayo MPs babiri Rujumbura and we had 3 years omukyala Rujumbura and Rukunjiri municipality. Now kati musigazizayo constituency emu Rubabo je mwali nga temuwangula na kuwangula some accident, but you lost municipality je mbadde muyina amaanyi, you lost Rujumbura, those two constituencies. Now nga eno ye group ekusinkana because Besigye yayingana nga Rukunjiri neggala. You get so in other words kato okoma out because wogayita masanyalazi which masanyalazi gano ga solar ga type chi certainly it's not from these dams Museveni za later. So in other words bobo tunula Besigye mutunulira as a political amoeba amorphous shapeless. One stage the United Front that's a huge crowd. One stage the United Front abantu babo babale producer nga bakulaze babo abo gante bawera 10 babale gondi ya amanyi ddala sebo gondi ogirabya babale
atenga ne bakai. That's what the crowd government Besigye is back. But anyway, the United Front. You remember? It's United Front. Teyasulayo. In other words, the government Besigye has come back. Question really, had he ever left? Yari afurumako. So the larger politics, bano bakoze Hora Alliance. Hora Alliance yabadde mu kabuleta nge ina need is a political party registered. Omulala is basalirwa Asuman is a member of parliament ayina jema, it's a political party. Then moyinamu bamekako era mbamabike n'abalala aba UID. Olukiiko lwabwe olusooka police ya Ruganda ne bakola olukiiko these are indoors wano Nsambya police nalo nekola ki ne Ruganda kulwaki bakkiriza Besigye kola processions. You think through it, but no, these are legitimate political parties. Tunatera tuyingire mu byobululu, they are reorganizing themselves. Njagala quoting omugezi wa police Fred Nanga kyeyogedde yagambye enkiiko zo zabadde indoors era bagondedde ebiragiro. Is that indoors? You know that road akatugoreza ebisom komya ondage indoors nga kuliko ne aircon awo ndo zabadde batambula bagenda munda kale neyanza ege. So in other words kulwaki Oganda basalirwa ne kabuleta to hold an indoor meeting and you allow Besigye to do the Sembo Saiva Nangambi wano Karo Dr. Kizabest after losing 4 times against Mr. Museveni and disagreeing with the top members like Honorable Nanda Namafabi, Geoffrey Kanya, because referring to share money equally. Now we have decided to destroy the FDC party by forming People's Government. Nebi dalabinji wana bitaddemu agamati bino bonna kutawanira bwerere tekijja kumuyamba. Nenjagala tunde bwemba mutambula Harold Kaijeyo mu kutambula. Olaba mu ekirowoozo kya Dr. Kizabest okukomawo yo kwesimbawo ng'omuntu oba anoonyeza opposition kuddamu kusimba makanda. Neyanza nnyo Zambali nja kwebaza submission ezibadde nebaza mwenyina ze namboze submission yawadde mpwidde muganda nga mpisaamu eggaali mwana wamaama abadde annyonnyola by'oyogedde sebo wedda nga mpisaamu eggaali omanyi kabanda oli waba tamutegeera olowooza gana olowooza nga ali saidiyo naye nga ate ali mu kuyisa mu ki ati agenti wange akuyisaamu eggaali era we bagamba owuwo yakulyamu olukwe ataliwo yakulyamu olukwe gw'olya naye enkejje owuwo yakulyamu olukwe abadde akwagala gwambu yankyaye tosaga atakwagala nga ntiki yakyaye genza obulala nti lwaki ndowooza Honorable Namboze yawuliriza bulungi Dr. Besigye bwabadde nga atambula era mmanyi wano recordings muzirina ngenze nempulira Mwamiro Omushana akwotinga statistics simanya percentage bwe tibo okola percentage zino nezitukogazo nezikola zitya alowoozesa abantu nti mu Uganda 2+2 kitegeeza 4 oyinza okulowooza abantu mu Uganda nti 2 gattako 2 zitegeeza 4 ekitali kyo tewetaaga kuba mugezi nnyo kutegeera nti akalulu ka Uganda byolaba nga sibe biva mu box tewetaaga kuba mugezi mu 2016 mu kooti waliyo petitions eziwera 200 nga buli omu agamba akalulu kakwatiddwamu kale omu kyagamba n'omujibu omunaatugamba mu Uganda omwavu tasinga ki musango. Bw'osoma ekitabo kya Professor Kanyehamba The Joy of Being Who You Are akubula ebyali mabega w'ensala ya kooti 2-1 ne 2-6 abikubulira bulungi n'owulira General Sejjusa bwe yannyonnyola ye n'akuwa ne statistics entuufu kubanga ye yali mu security ng'amanyi ani yawangula najja n'akulaga bino bibadde so nti ababadde wano tukimanyi so kyovula nze olwangamba batagundisima n'afuna obulu bwe buti real mba ndabira ddala nga alina narrative erowoozesa bannayuganda mbuyongeramu ku maanyi mbujja kutuuka gy'olaga naye nga actually
akalu ka Uganda akobwa president kalinga kukwata kibbo ekisero n'ogenda ku luzzi okima amazzi kuba president kubanga mwaye Museveni yakateekateeka yakalonda musanga yo omuntu omu nga yakikola gwanga wali ogerako bakulaga nti akalu kati akali mu Uganda kayinza okuubwa kansala kayinza okuwa obwagundi naye kati olwaleero tekagaba buyinza Lorraine Muzako juzi Andrea juzi no yes eneda juzi nawede mu parliament nga bavudde mu finance bategeza parliament temuyina buyinza butematema budget parliament ga amateeka baliganga bagotinga amateeka aga temuyina buyinza abero si babagamba nti baba local government babagamba nti babaddiza obuyinza kati olwaleero n'omusolo oguli eyo URA gukunganya ekitegeeza kansa ne rusi 5 before so nga Dr. Besigye gaba Nancy nti ekintu ekisinga obukulu olwaleero tulwana okulaba nga tufuna eggwanga kuba nekye tukulembera tekiriiwo so ne badde gye tuliko endala okusuka ku formation yaffe yes eno campaign yaggwanga mujje kutegeeza bannayuganda mbu Uganda teyina ba citizen yabannanyini nsi nga kyayagala kyekikola olwaleero bannayuganda bonna juzi waliwo ejje yagenze n'atuwa report ng'eraga nga Uganda teriimu kati oli nga mbuuza kitegeeza ki naye mugamba nti abantu abali mu buwampe okulowooza kubazibuwalira kubanga oba okyali tomanyi boli nti abali n'omusajja yawandika the Why Nations Fail kitabo kirawo kinene ngamba nti abantu lwabeera mu nsi nga bayinza kukola ki kulaakulanya so nti kyetuli mu kukola olwaleero n'okutambula kuwulira gwena gwanga mujje so mubagamba temwetaba mu kalulu tubagamba nti temugendera ku programu mwe Museveni gyateeseteese bakole ki yes mwe bennyini musituke mweddize eggwanga lyammwe mwe mwennyini bannayuganda yes bannayuganda mweddize eggwanga lyammwe kubanga olwaleero kyendi mukugamba eggwanga lyaffe ekintu kyetunyonnyola bannansi eggwanga lyaffe kakoosanga libaawo tetufuna nkyukakyuka eyakabanda ng'akwata fayiro ng'agiwa zambaali etyo tugikolanga ki tetugifunanga buli nkyukakyuka ze tufuna z'abantu batono abatuula ne bapanga ne beekwasa obuyinza era ne beekolera Amin Obote yakola mukaga Amin so n'abalala kulemberamu okwambaza ekide so no ekyo okulemberamu muli ayagala nakuuliza bulungi nti ekyo kyabadde ayagala okulumba yes ali ayinza okulemberamu okwambaza ekide no eki Mwami Zambali ebyo byo byogerwa naye mu nsi muno waliwo kapa waliwo emmese eyali eridde ku ddiba lya kapa okimanyi nti mu nsi muno waliyo emmese eyali eridde ku ddiba lya kapa ng'ewangadde nnyo sigambaza kide kagolinda efe golowooza nti nno Libya teyaliyo kapa kale abawulidde omuntu mutene mutabani wabawulidde olowooza Libya teyaliyo kapa emesege tatya emmese ziri eddiba lya kapa taata njakukomawo okwogera ku lwakuba nti kwalaze olina obulumi eri Dr. Kizza Besigye olinga gw'okoola gw'ogamba nti togenda mu ebyo jangu tukwanirizeeka ekyo kyoyagala okutegeeza abali ekatongwe bonna twabagamba tetulina mutawaana kudde okukwatagana ne baganda baffe twali baganda baffe twali nabo bonna naye message ze basindika bo
tetwagala kudda ebiki batugamba okukomayo najja nankumbi batugamba saabawandiisi waabwe yagamba ayagala alinnya wano wandika ekiraamo kyoayagala wandika ekiraamo kyo nga bali mukolo gwa Dr. Kizza mwegatteko eri mukole omutawaana gwe balina bano guli gumu ekibiina kino baagala nnyo kiwa abantu kya Nandala kya Dr. Besigye kya Muliyaati kyani ekibiina kyaffe ky'Abannayuganda bakitandika ffenna n'abakijoyininga bonna si ky'abantu abo abatono era emisteke gye bakola nze sijja kudda najja nakumbi kuba waliyo Nandala ekibiina yakigula kwani mukulu kikolo tobukere bonna nabanga kiteredde eno kye batandise ani kikonyogo John nze nako okutayira ekibiina kino sijja kukiva mbasaze okuva mu FDC sina budde ate budda mu kirala ate ku ssaawa eno nina amaka ga kitange wendi ate naniko ogenda kumulira naniko okusula kakati Kayija sirika Kayija muganda ebintu tubikubulira Dr. Besigye tumulize ffe ebbanga ddene okuva neri mu 99 weyawandikira ekiwandiiko ebizibu by'Abannayuganda abimanyi n'ekiremeddwa kye tutalemeddwa okufuna ffenna tukozesezza nkola ki okubitereeza okitegera mukama wange naye enkola ye tekyukangako ogimanya anti kakati kusale tenakusakisidinga Dr. Besigye bagenda muwokutwaka Kayija nze akimanyi I was on record ne mudegesi nationeke nabagaa sigenda kuwokutwaka ng'omuntu watch batejja kujja ku President Museveni and I say it openly Kayija ekyange kiri ku record mu neeke by that time waitoli mu neeke nedda waitoli mu neeke ati bwembanga njogera ebintu by'ekikulu sooka olinde Kayija taata bwembanga njogera ebintu ebyekikulu olina kubuuliriza bya kikulu kubanga kusaye twali mu neeke kiri ku record mu neeke nze nali ku record nga sijjagenda muki ng'okutuwaka ng'omuntu era saagera muliro wayi bena tubigenzemu ama tubirabyo kira mukama wange nakyogeddeko wano mugundi ka nkyogere ku mpewo kati enkola endala nga FDC mumoli endala gye mugamba nti eno yenaaza okusaba Uganda mukulu wa mushana ali wano njogere buli kimu ne Kabanda nga ali awo Kabanda okimanyi nti mukama we kakati yakuli ya CDF wali kyerabidde mwami n'omushana yakola analysis ajja gikolako sobola analysis mu ngeri y'okujokinga ayogere ddala ekintu soboka kiri action bali abapikinga security bakikole ki bali kuba kipikinga naye kankubuulira ekintu kimu taata kankubuulira ekintu kimu Dr. Besigye amanyi obuzibu bwa Uganda naye kati medicine eyo yeyeetaaga okusayidinga tugikozese maybe yeetaaga discussion esinga obunene ate ekirala ffe nga be najja nankumbi tulina okusooka okupreservinga ekibiina bw'oba oyagala abantu abali organized sooka obaleete naye buddira kika badda ku mpewo Kayija ekisinga okunyiiza abantu abo ndabona abali najja nankumbi Museveni yabawa sente okitegera mukama wange Kayija wali ku headquarter okimanyi you are near those big people okusinga nze by virtue of your office. Did I get any money as an individual? You get a mazima public. Did I get any money? Yes, he knows. What you want to know take up to never consequently when one bakola si bafuna sente ngana mugere kulwa ngabo wagamye ko jawano singa kogera nyo kulwa kibina so ku personal kwa murwanira kibina kati andi kakati ze kuwa abalawe ba feeling ndi mogezi wa kibina I know the feeling of the party abantu bali mu party ne obo muntu temukwata kana kusawa eno tomuteka ko kiki oli deputy wa Semuji kadi ojja kubiteka nga woyaga no problem abaya akunda ibating sabo tata kusawa eno omuntu ayagala akusiige buli kimwe kisembayo bubi kandi gwe kyoba okola campaigning nga tubagayi baganda bafuna mambo yakutandika kibina kasa kiri mu opposition nacho. We have no problem with it. Start it. Okusinga okwaga kusoko kuta. Bakayija kye baagala okusoko kukola. Baakusobola kusanya FDC first. Then okutandika ekibiina ekipya. Charles, olabira ddala nti kuno kusanyawo FDC Dr. Kizza Besigye kutandika kisinde kike oba ddala okutunuulira nti kulimu okusobozesa opposition. Assessment ya Dr. Kizza Besigye eri nti omulalu yayiwa peteroli. Ani? Omulalu. No, peteroli yayiika. Kakati yeetaaga omulalu kukoleza. Akati k'ekibiriiti. Just small spark. Amanyi nti
wali waliwo eyayiwa amafuta naye anoonya ani ayinza okukoleza engeri gy'okoleeza akabiri ku mafuta ne kaaka but okiraba kiri mu Gaza. Israel ekoze kyonna ekisoboka to destroy Gaza. Essa abantu ebizimbe bitadde wansi but eventually bali mu kuteesa. Byonna byokola violence ne baba succeeding ne ba sparking omuliro. Because Museveni ali armed, eventually you have to talk. Oba Kampala mujonoonyo okusinga Gaza weeri omugize eventually you will have to talk. Kati bwamanga temusobola oli tasobola kuteesa noono naawe kati anaateesa atya ne Museveni. Because they must talk with Museveni at some stage. Sirabawo capacity gye basobola okuzimba bamuoverwhelming. Even in Libya now they are even talks a message Kappa Jeria no a message Jeria Dibalia Kappa. But there is some talking at the Kanchireko Obudde. Ekyokubiri obululu obujja the next election is going to be between Museveni and homosexuality. Yes. The next election is Museveni gwagenda okuwaana naye candidate wa homosexuality. Lwaki ekituttebwoti? What? That's it. Kyobala kabana kyabaddaga waliwo ensimbi ezibadde ziyita embalala eyo zikyali awo waliwo ensimbi endala ezijja ziyise wano. Eyokusatu problem eriwo mu opposition teba planningira transition but within opposition. Nti bw'oba ng'oli president w'ekibiina ng'olina 2 terms bw'oba